Yes mukasi akantwolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe. Njagala wekanye tukwaniriza mu program Okirabye Otya. Webale twegattako n'okutwagala wetwogerera wano tuli wano ku Hosh Fashions and Bridal Culture. Tuli wano Emakindye ku Madinisa bw'otuuka Emakindye wano opposite ne KCCA wano wenyini oba otuuse ku Hosh Fashions. Tugenda kubanga tukuweereza ndine abawala abalungi ebijujulu by'e Kampala njagala bakubuuzeeko nate tutandikiraawo. Nga batulaba tubabuuzaako ffe ebijunjulu by'e Kampala mubale kugoberera naye nga bembuuzaako bo basubscribinga bongere okusubscribinga to this channel kubanga ebaleetera topics ez'enjawulo tuyigiramu ne tunyumirwa ate everyday tuba tuyigayo ekipya tulina topics ez'enjawulo nammwe katubalabe mu comment section nga muteesa ebirowoozo byaffe ebisinga bira biva mu mmwe bantu naye nga bw'owulira buli omu n'entegeera gy'otegeeramu ekintu bw'owulira nga ffe tetukitegeera nga ggwe naawe osobola tubuulira kyolowooza Okirabye Otya kyobola tugiyita Okirabye Otya. So otherwise mwebale kutuninga mwebale kulaba musharinge mulikinge ate musubscribinge. Yes nze Nakawombe Shifaho nange mbebaza okutukyaliyako wano ku Hosh Fashions and Bridal Culture. Mwebale nnyo okutuhostinga tuli basanyufu bya nsusso naffe mwebale otuhostinga ku Okirabye Otya. Ongerereko kali surprise queen. Surprise queen. Yes. Abantu babuzeeko. Bana abalabi baffe tubagala nnyo tuli wano ku Hosh Fashions. Era ndoza nga yemulaba ababeera era babafaananga ffe. Era kitibwe. Ninga mwebale kutwagala kutufollowinga olwaleero tuliko ne Opushifa. Namwe mumanyisi wa bulijjo era topic agenda bagibamenyeramu agetuleese. Sinamanya topic njesunze. Kwesiga mu topic eno gyagisobola. Okay. Tweyanzege mwebale okweyanjula. Kati omulabi waffe kyetwogerako olunaku olwaleero wano nga bw'olabye Opushifa alina ebyambalo ebyenjawulo ebyambalo ebya culture ebyemikolo gomesi mishanana byonna birina wano eno ku Hosh Fashions. Twogera ku nsonga eyo nti twambala bulungi nnyo ne tunyuma nga tugenda ku mikolo gino kwanjula mbaga emikolo kukyala emikolo egy'ekitiibwa. Kaakati twebuuza nti omuntu yandyeyisizza atya ng'ayambadde olugoye luno kubanga okuva edda nedda twalabanga nti omuntu bwe yayambalanga gomesi abantu nga ne bamugamba ng'owoomye olabira ddala omuntu ng'akoze eki ng'awoomye. Kati awo atambula yeegendereza ne bw'aba mugole abagole abagasima awogodde okimanyi ekigambo ekyo awogodde n'ebirala muyinza otubuulira ebigambo bye mukozesa nga mwambadde ne munyuma n'osiba omugongo kweggamba. Kati twebuuza omuntu yandyeyisizza atya nga ayambadde ekyambalo kino ng'awogodde oba kale ng'ayambadde omushanana oba ayambadde kinyankole weya gomesi ye oba gomesi kale nga tugenda mu mikolo egya traditional right. Recently nalaba omukyala nga simuvola cause naye eyo ye ati ye style buli muntu alina approach alina wayitirawo naye yali avuga eggaali ate nga ayambadde gomesi. Mwamulabako? Namulabako somewhere ng'avuga eggaali ate nga ayambadde gomesi. So kati twebuuza omuntu yandyeyisizza atya ng'ayambadde ekyambalo kino ekiri cultural.
kale naddala ku mikolo naddala ku mikolo kubanga zino engoye za bbeeyi gwe zitunuulire amayinja gokka za bbeeyi kati tutandikira Shifa gwaninaanye nifa soka tubuulire kirabye eti nze nga nze okusinziira kati kambabeera example ku bye tulina wano ndaba engoye za bbeeyi kati nzize ndupangisiza mazima ddala ngenze ku mukolo neetiyudde nzinye nnyo amayinja g'abendi gavuddeko gayiise ndaba tekiba feya kyandibadde kya buvunaanyizibwa ng'oli mu ngoye zino eza traditional kale n'okuwandoza abujajja ekitiibwa tewandizinye nnyo nnyo ebyo bye twetiyuula gomesi n'esigira ayinza okugamba essanyu lyampitiriddeko anyway abatamutamanyi kufuga ssanyu bangambye waliyo n'empere kinnawolovu mu gomesi n'olaba abako nga babuuka mu kanzu n'eyulika n'oyulika mazima mba ndaba tagiwadde ekitiibwa zimanyi okuyulika ne zikola ezimu twazipangisiza ezimu ezekkanzu nze ndaba ebaddi service eri service provider ng'ow'engoye twandyefuze nga tuli mu byambalo bino w'omala okijjamu kati awo sanyuka okuba essama naye ekyambalo sooka okiwa ekitiibwa nze ye ndowooza yange nga nze mwe mulaba muti eyo kyembuuza ngena sooka mbuuza ekibuuzo mbanyumiza kibanenge waliwo ekiriwo waliwo ddiiru waliwo akapya kati gwoseguka kimugamba ali awo alagawa mutuuze mangu wansi awulire ekiriwo bannange bw'obanga walootako okubeera CEO nga walootako okubeera business owner nga walootako okwekozesa ng'olinamu akasenteko naye nga weebuuza nninza kukola ki yena sooka mbalage location bino byaba CEO oba abagala okubeera ba CEO oba abagala okubeera ba business owners oba ayagala okubaako waatudde nsooke muleke nfulume emmotoka toseguka tovaawo okay bannange kansooke mbalageko ekkubo lino wano Bulenga this is Bulenga nga wakalutandika olw'ebulenga olwa Mityana Road ng'olutandise abamanyi wano bw'ova wali mu kitoogo bw'oba waakava mu kitoogo wali eri nga waakava e Busega mu ttaawo n'otandika olw'ebulenga waliwo Sheero kati bw'otunula eno this is Mityana Road bannange ekifo kiri busy bannange wali busy nga bwe nkulazaawo there is KFC waliwo Stanbic waliwo DFCU waliwo bingi nnyo kakati yes ekifo kirina parking ennungi wayonjo waliwo security waliwo buli kimu kati mujje mbatwale so guys abeetaaze bambi abeetaaze bokka just obusente butini nnyo nga you own a business of your own ate otuuka okola sedduuka lirina bakasitoma lirina buli kimu naye omuntu aba ajja kwebuuza lwaki balivaamu the owner ayina ebifo ebirala bingi byamanaginga nga bw'okeera n'oteekawo ebiri biiga olw'okuba ekifo kimukoledde n'asobola okwongerako ebiri biiga n'otuuka n'ogamba kati kino kankijjewo era ng'abali awo ba CEO beebuuza ennamba ya owner eri ki ennamba ya owner omusanga ku +256 752 560 241 njiddamu 0752 560 241 erine ku WhatsApp eno nno mutebe ya CEO ogirabye wow zoom kati mulimu buno bu coffee set for your customers okitegeera ogenda sangamu ebitambaala ebimalayo then this is for your clients obutebe bwe batuulako so kati zino drawers zino mugenda okupanga engoye zijjudde wali wonna ne wano waliwo drawers kati owuna wano yali akoze nga kano ka area kangoye z'abasajja gosobola okukyusa setup nga bw'olaba ko buli omu aba ne designer zino yes gomesi bagikwata side emu ene wane wali naye akwata ati eri ate ne luli era nakigamba kati gwe kyuka oba bato bate awo bano tabate security cameras zizo oziconnectinga buconnectings on your phone
oba n'oziconnectinga wali ku screen w'olabira okitegedde ekintu ekyo eno naye ogisigaza ate eno neyina ne radio eyina bluetooth you connect your phone ng'okuba music faani mweziri faani 2 namba ozisigaza lighting kiikyo okirabya ekyo so when you're standing here olengera ekkubo lino wali ku kkubo wennyini nnyini kugambye ekkubo lino liri bize era nga wandiyanguye kubanga tugenda mu season bridal so mikwano nga bwe mbagambye ate n'ekirala balaga ekizimbe bali kirenovatinga bali kipaintinga yes kiri mu kudda bupya DFCU DTB ate wali waliwo ne Abusa yiri gibalaga ezo zonna bank wano wonna kitegeeza ATM zonna weeziri kale ekyo kikulaga nti ekifo kiri biza abantu bangi baba bajjawo olw'ensonga ennyingi ennyo endala omuntu ayinza okujja lwa KFC n'atwala olugoye omuntu ayinza okujja lwa Abusa n'ajja n'alaba by'otunda oli ayinza okuba nga azze kunywa amafuta n'atwala era maama olinnye waggulu onsinga obuwanvu banejjasonwanisa sijja kulwana lwaki onwanisa naye neewuunyiza n'oyambala gomesi nga teriimu kikooyo oliko ebbina nze ntaddemu ebikooyi 2 biramba okufunako wamma guys kuba ku namba ejolaba ku screen ojje weewiningire a bridal shop ku bbeeyi ya nsekoseko mutya kale mutunyonyodde ne mugamba nti omuntu opangisiza olugoye nga luno lujjudde amayinja naye olwetiyuliddemu amayinja gavuddeko kati laba luli olwa white n'amayinja gaalo kinyankoleya kati kyembuuza ng'omutidde lwa lugoye kuddugala n'amayinja kuvaako ekitiibwa muba mutidde lwa culture anze kale nganze okulwonoona nakyo nkitunuulidde n'okuluwa ekitiibwa ky'olugoye mu butuufu era oba oluweebuddemukko ekikyo kiri ki nze ekitiibwa nze mba ntunuulidde ekitiibwa ky'olugoye wa lugoye gye balupandisizza ate kati n'olugoye ogenda olaba wamanshifa opangisa olugoye okusinziira ekitiibwa kyo sisobola kupangisa lugoye lwa $5,000 nga sizirina kiba kitegeeza bwe mba sizirina era nja kufunayo olw'etaano oba olw'ebiri kati for example tulina mu gomesi ezo ze tuyita first wear ebyo nga bw'ojja tulina materials nga zo tuzikuuma tetuziragalaga abantu tetuzikubakuba bifaananyi ezo zigwa mu first wear ku package zaba nga bw'ogamba ababedde zi first wear ezimu tuzipangisa $2,220 first wear olwosooka ofuluma kati ate ng'oyo first wear ojja kwesanga ng'omugole agamba ku first wear zimpeemu 2 ze $5,000,000 ku ngoye ezo 2 lwa nsonga nti n'agamba olumu ngenda lwambala ng'abako baakatuuka then waliwo n'olugoye ennaku zino tulina niifa abamu ab'emikolo egy'edda tebakifunanga these days dikobwaggwa ku makya ng'abantu bannamutuulamu tulina buvidiyoati ngaffe wana babagole tubawa n'ekifo where they rehearse from tukirina ekifo tukuwa yes ku bagole bayegezaamu bw'oba ngaengoye wazijja kuffe tukuwa wootula ne bamaidi bo nojja ne mu rehearsinga nga bwe mufuna obudde ennaku zino balina ne bustroke nga bufaanagana okudansinga ne badda eno kati tulina ojja ne bawala bo oba 6 ne metroniwo naawe ne tubawa ekifo ne music tumuprovidinga n'akayimba omugole like a song of her choice naye nga temugamba nti olugoye lwa shifa first wear zonna za bubiri kitundu tulina ne first wear nga wakakadde naye nga material gwalusookamu tulina ne first wear owakamu ekitundu tulina ne package ennamba ey'omugole tutandikira kakadde kukyala package esookerwako ya $6,500 so we have all prices kaye ne tuba n'omugole nga package ye ya $1,010,000
10-15 milioni 10 ng'alimu engoye mmeka? milioni 10 tuba nabo kusinzira class z'engoye kati oyo class y'ababuuza gye tumuwa ndalamu uniforms ndalamu buli bawala kufuluma ofuna abafuluma nga abakola mu nnyonyi n'ofuna abafuluma nga abazulu n'ofuna abafuluma nga aba Nigeria n'ofuna abafuluma nga aba South Africa so eyo packaging eriko n'ababuuza n'abagema bonna tuba nayo omugole kusinzira classes era ne tuba ne package ey'obukadde obubiri nga yo omugole obubiri obwo ali oke ku by'ogendamu ebiri tulinako seeti z'ababuuza nga 4 tulinako eza metron engoye nga kukyusa mirundi ng'esatu nga tulinako n'omugole engoye 4 ku milioni 2 so depending tuddeyo ku kibuuzo munansonyiwa okulandagga kati nga nze awa n'abagole wembagamba mu practice nze nkiwagira ekyamuntu okusanyuka nga bw'ayagala nze nkiwagira kale tulina omukolo guno simanyi oba kyenjogera ki kyonoonamu ku culture I don't know naye nga nze service provider ayambaza nange nanyagadde mpa omugole olugoye mulabe nga yalusanyukiddemu tanyiiga ne bagamba oba olugoye teyalusiima mba njagala asanyuke ate nga bwe tugambye kati tutuuka n'obbawa netumugamba ne wano lwakuba nti leero temusanzeewo nti it's not a busy day naye ffe bwe tuba n'abagole tuba tubambaza twabaterawo ne hofa yiyo home theatre yiyawo gye bayita ni sound bar ne screen yiyo nti tubalaga n'obbalaga ku bagole abalala ntumugamba olaba ka stroke ako twagala okakole katwabateerawo sound kati era ne wano mu moment ng'afiitinga mu ngoye ng'ali mu vibe era tuteekako music ne tumutandikisa ng'era bwe tunaaba nti keeka ogijja ku ffe tulina n'olunaku lwe tuyita cake testing omugole ajja ntumuwa ebika bya keeke nga 32 you test all the flavors ekuwoomedde gy'otiikinga ekuwoomera gy'otiikinga kati ne mu ngoye essanyu nalyo tuli testinga yes kati nganze akubiriza omugole nti ojja ssanyuka obawuubire bwoti eno okyukemu bwoti kati simanyi siina bwe siwagira muntu kusanyuka wali ababuuza tumanyi nosunsulamu cream ne tugamba eno ttiimu esanyuka ennyo ejjira ku mugole yes nina ne be nali nkoleddeko emikolo naŋŋamba shifa ekika kyange bannaye bali tebasanyuka naye bwe ndaba emikolo ku tv egyabasanyuse beegomba kati mpangisaayo abawala obagatte mu bange n'abange bafunye ekinyegenyege ekyo nakyo tukikola ne tuleeta abawala special nga bo bazze kusanyuka nga babasasudde ne ssente kati ogwo mulimo nagwo ngabo bo tubagatta mu beewaka yes vibe eyo ne babeera abeewaka nga basobola buli muntu kusanyuka era bw'owulira abantu tugeze bakusondedde ssente ku mukolo gwo bagamba bambi asanyuse nabo kibazzaamu amaanyi kati simanyi wali we mugambye nti kawuca kyova mbabuuzizza nti mukyogera lwa kawuca nti tuba tugitta oba mukyogera lwakulumirirwa ffe ab'engoye ate n'ekirala ffe abapangisa engoye era tulina agreement gye tuukako n'omuntu aba alutwala tetwagala kufiiringisa nti olugoye lw'olimu walupangisizza we don't want you to have that feeling kyobala buli apangisa olugoye waffe we make sure tukuwa olugoye olukutuuka tetwagala kupanishinga nti olwokuba wapangisizza tukwegomesa gwakaleega kalabike okitegedde tukuwa omushanana nga si sayizi yo tukuwadde toopu y'omunda ebbeere lirabika toopu egwa so we don't want that feeling ku customer waffe that's why twagala era bodda ng'ozizza olugoye tukubuza wanyumiddwa byagenze bitya bamanyi otunyumiza ku bifaananyi thank you kati nagaba nenasanyusa naku by'omuziki tulage mu ndabe kati weesanga nga nze area yange mwendi ngenda ne bali ababuuka ne basanyuka ne bakuba enduulu ne yes Some places are simply where you stay, but some
some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance. Welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home, away from home. Book your stay today. Ebira tuba tunaabiraba olugoye lukoze lutya damage tuba tunaaziraba ate tetumala akola obuveeyo oluusi kujja ka damage nga ffe tuli ba designer kati dressing eyo eya white ya bbeeyi nga bw'ogiraba esobola oli ogiteekamu akakondo neti n'eyulika ng'asimbye ate ekigere azina kakondo mu lugoye akatimba but you compensate. Toyinza mugamba nti olugoye kati olugoye olwo dressing eyo kitsa changing. Yes, ogigula eri $2,000,000 ogipangisa $5,000. Kati sisobola kugamba olw'okuba luzeeko damage obukadde 2. Waliwo kyolaba nga yabadde accident. Era customer mugambo manyi tujja sobola wano okubidingawo amayinja gyegali kati baagaleeta ne tukugambayo kati ni ka bidding ne tulutereeza naye omulala ayagala okukulemesa gamba lugule kwata obukadde 2 lwataalugulidde luli n'agamba kandupangise. So kati customer aba ajja kudda, so we find ways of kukanya fena ntuuka obulungi asobole naye mbaleetera naye nga tukimanyi bisoboka kyobola abatu bagamba bwe mba nkuwa olugoye ndwoza ate era tonjoleza nga luwedde lunkomezeewo kati for example zigown okoza basinga bagamba bwe batyo zikomye bwe zireete nga bwe ziri oba waluti anti kati gawuni okujooza gawuni zino ennene ddala niifu obadde ogiraba yali wano eyo bagyoleza $25,000 ekitono kati kyova olaba abamu oluusi okujjerako okwegezaako mu gawuni tubasabayo $10,000 ng'oneegeza mu magawuni cause abamu beegezaamu basigala baziddugaza nga tojja jjiwa munno mulala bwotyo eyina okusooka negenda nenaabako ate abamu beegezaamu kwekwata bu vidiyo basikirize abasajja baabwe nabo babakuba embaga kati tuteesa ne customer neffe we support essanyu ku mikolo supporting essanyu not madness. Okwambala gomesi neyegira ebyana bisumulula nebiikeeri nange namulabako namufunako omugole yakisussa ye yakikozesa ttima omugole baba balumya kati omugole ffe nategeera lwaki yakitukola nze ne ttiimu yange gawuni ng'akigenderedde nga owali ebizze enkuba yatonye waayita kati naye nga lwaki akikola omugole ono kuliko eyeeyamu omwambaza kati ate omugole nga ye agamba kati ng'ayagala we baba anaamwambaza abeere nga yadiiringa naye asobole okufissa kyokka mukolo gwe naye ayagala kwefissaako njawulo kati eyamwambaza nze naŋŋamba Shifa how are you ndi mu nsi bweti gwagenda okunnyambaliza omuntu wange nze either okumwambaza sente nziwa Shifa oba siziwa Shifa then beeyambaze but wemba wamwambaza
nze ntrustinga Shifa yagenda okujjayo omugole wange kati nga ye omugole agamba wakiri nyambala ne sinyuma nfise kati ono abateekamu ssente nainsistinga nti nze Shifa yayambaza kuba kyekyo kyenneeyamu bakolera kubambaza era ssente nzisa wa Shifa engoye mugende mulonde wa Shifa kati bwe bajja okufiitingamu bajja beetegese ne bagamba tugenda wa Shifa like banoonya nsobi bwe batuuka ne balaba ku ngoye ensobi zaababula kati nabo kye batukola ku mukolo bajja balina negative mind ensobi zaababula nga buli kye bateekako banyuma then nabo ne bagamba tumulinde ku mukolo bino bagenda bakole photoshoot gawuni ezo oziraba gawuni ennungi ogisuubula $5,000,000 kati omugole agisooseemu n'ogimupangisanga kamu kitundu oba kakadde mukwano bwe bagenda okukola photoshoot enkuba yatonnya naye nga bamukutte nga metro niwanakwata tuyite eno nga ye wali ebizzi waayita ebikyafu ebyo ebyamukoka nga waayita kati n'ebyo tubisanga nga kyegambye nti nno twagala essanyu but not madness that was madness and nugu okitegeera naye nga ffe twasanyuka oza olunaku olutulumanyi luba lwa ssanyu olukoze lumu teruddibwamu omukyalo ogenda kufumbirwa okimanyi yoyo omusajja gogenda omaliriza naye for the rest of your life kati nze by the way bwe bansitula okugenda nnyambaze ng'otutte package ennamba nga Shifa ajja wammwe nsooka nenteeka Shifa owa surprise ebbali nenteeka Shifa ayinayo ku bafaani ebbali nenfuuka sistawo ewammwe kati nze nnyina omugole yakyewuunya n'agamba Shifa naye gwe bakuwumba batya natuuka okgenda ne mugamba mukwano zino toyize zinaayingiramu abako neŋŋamba abaana ku ttiimu yange mugende mugule yaani dooni ono gwe bayiwa mu ngoye ne ziwunya akawoowo mugule gundi dito mugule biki ne tugenda ne ttiimu tuscrubbing toilets koza abako mwe bagenda kati ate nga twazze kwambaza naye nga bali basiru bajja mu kisenge ky'omugole kokokoko obutungulu tebumaze bafumbi tumutereeza omugole tumukola make-up naye atulukuka entuuyo ati tetulina basena mazzi mpaka nensiba ekisenge ky'omugole ne mugamba nkwasa essimu yo just ŋŋambe ennamba emu gye tulagirira abako abajja ko ye ku ttiimu y'abako kuliko amanyi ewaffe ne muga ayabas teri ssimu ndala ne mbagamba temumukubira ssimu za stress ne nteekawo ku ttiimu yange azimukwatira ne mufunira PA ku ttiimu yange ne mufunira personal assistant muga this is your personal assistant waliwo abantu abajja ku mukolo just to stress them mugole nga kyekimujja gyabwe gyagaana kati ate bannange tusanze bannange kyova olaba abantu abamu anyway ndabika nyonoonye topic topic njifudde ebizibu byetusanga mu mikolo Shifa nedda kiri bwekiti mulaba omwana akaabira mu mukolo gwe nalaba omukolo omulala basenga omugole namugamba genda weebake nze bindekera ebisigadde ekiro mu kasiki ne muga agenda owummule ne bamugoba ku buliri namugamba wano ewaka wavaawo dda toyinaawo buliri vaako senga yeebake kale senga ye yakikolera senga we w'oku mukolo nze binneewuunyisa olete kati nno ng'ate bba ekibanyizizo kimanyi kuba omuwala otunuulira situation gy'ova ewammwe nga balinamu ennaku ssente tebaziina kati omugole n'abagamba temusonda ssente like temukola meeting omugole twaddira ne tugamba nti mb'omuwala tubategekere ssente za kutegekako waka kale nga bw'ogamba tusaawe wali naye nga ne bino twabyekolera masannyalaze ntugayingiza tebaagayina ennyumba teyalina ceiling ne tugikubamu buli kimu ne tukikola entebe ne tuziteekamu bwe banaatuula nga teziriimu naye ne tumala nabo ne tubawaayo 5 nti gababeeremu but tekuli kufumba abafumbi omuwala yabeefunira n'engoye taata basenga ne maama ze bali bagenda okwambala ku mukolo yazibaweereza ku mmotoka nti ku mukolo gwange mwambale ezo engoye kati ekyo banyiga ne bagamba watuboola omukolo wagutujjamu ne basooka bamulaga revenge ku mukolo
kati nze bwe nnyimirira mu mukolo na anti oli asooka ono n'omukolo lwa mitwalo 5 ate oza bano abaasa enku ku kyalo ba ssente mmeka gumu 2 3 kati nze ate we ntuukira mu mukolo nga wansasula kwambaza kati nze sisobola kujja konkone tototo mitwalo 2 simanyi abasomba amazzi nakutte dda mu nsawo yange nziweeyo not because I have kati waliwo omuntu nekyo nakyo ogambe munno mb'omutwalo tewali 2 enku simanya tewali bazaasa kati bwe nalaba nti ab'enju eno tebali willing wadde okusitula ekikopo kino nti tukijje mu mulyango nenkola emikwano ku kyalo nga nno gye nkola omukwano sina lulimi lwange sina lulimi lwange like they don't speak Luganda see it's totally a different culture mukwano nafuna emikwano mu ddakiika nentekako abacuba amazzi ne bagasomba twagaleka nayo ne bamala wiiki egyo nga tebasomba mazzi natekako abaasa enku ne bagamwe mwase bwasa nentekako abayoza ebintu ekiddugala kyemwoza spending emitwalo gyenga 15 obulamu ne budda mu nteeko just 150 kati omanyi wabaawo omuntu gwatwala ku mukolo gwe nga omutwala just naye nze ndi omu ku ba service providers abali nti nyinamu omutima kuba mmanyi just a mere tear from her eyes mugole kitta omukolo gwonna make-up ogw'omukola tagenda tereera tugenda ku installing enviiri nga zitonya ntuuyo tezigenda nywera kintu kimu bwe kiti kati nze bwe ŋŋamba bwe ntunulira beewaka ne ŋŋa okay bw'obwongo mindset yabwe yeeyo kati omukolo tebagusiimye manyi no traininga ttiimu yange nabagamba okusinziira bwe ndabye no betulaga nifa yagambe tuli babi nze traininga ttiimu nsoma embeera ne traininga ttiimu ne mbagamba guno gwo munansonyiwa mugenda mmenyeka nnyo naye nze bukyanga njagala kufuula nti niifa njagala mufuula diva wallahi ku kyalo ndeko oli diva forever nti nsobola oyiwawo omubiri omuntu n'agamba ofaaki era nze kati eyo gye mbagambye abaasitula omugole mu buliri nze nemmenya omutto gw'emmotoka baatukolako effujjo wadde tuwa caayi nga mulina okuvuga olugendo mugende munoonye we mulya breakfast we mulya ki naye nga ssente zonna muzitaddewo bati nze kiba kyalwalumu ate nze manyi n'obbagamba nenetulamu ne ŋŋamba eno kiki ennyo nadda nsabeyo obululu nti bagenda nyiiga tebajja kunnonda nti nedda kati nenkola I do the needful wallahi nvaawo shininga kati kano nako kankayiseewe omuntu yenna aliyo nga tannakola mikolwe opono wandimunoonyeza nnyo ebyaddala kubanga kinyuma nnyo n'ofuna service provider ate n'akugattirawo ate ekintu nakiteeka mu baana bange tulina omugole gwe twamwambaza recently actually yawezezza ne 1 year anniversary teyansitula but bamumpa ali bweru ng'ebisinga ebyokwanjula yabifunye but yayinako ku mukolo kwanjula yayinako ne nika ffe mu busiraamu okola okwanjula but kwennyini ku lunaku olwo ne asinika kwe kuwoowa okuwoowa yes yeringa wedding kisaana okuggwera awe kati nze yajja njagalako gawuni n'obugoye bw'abawala bano abajjirako 6 n'emmeetu ne changing ng'ebisinga bino ebisooka ebya introduction yabifunye yali waakuveiringa kati abaana bange ne ŋŋamba ngenda sindikayo 2 girls Masaka side nze saasituka kati omugole twamupimira na mubifaananyi nga ali bweru so nandaga ebifaananyi biki so nze omugole yandabako lumu sente byonna n'aziweereza but yandabako lumu Kosh Fashions nga zze kufiitinga kozaawo ne bwe mbaawo mba nyina obaawo to be sure kozi nze nsobola n'okuwa olugoye oba nga gwe olwagala nnyo ne gamba olwagala ku mutima naye tonyumye but nyina better idea mazima ne ŋŋamba tonyumye naye nyina idea esingako oba gwe ng'olina kala naye wagyegomba ogirabye mweru naye ng'ate gwe omuddugavu tegenda kutuulako nsobola gikulaga kalayo gy'oyagala then ne nkugamba naye ate bant orange egenda kukunyumira oba lilac eno ejja kukunyumira we have those colors nga bantu tebamanyi bukala obwo buliko but ffe nga tukola kitubumanyi naye omugole ono nze abaana bange basituka rag gown actually it wasn't a full package I could say mutere gown ye mu keesi egende naye nabagamba nno musituke gown yali namu ya kisiraamu tulina oteekamu akantu munda like
ne bagamba it's okay mugende kumutekako tiara bichate kuveilinga and all that naye abaana batuuka ku mukolo ku macha ne kale balina okugenda bo bakole kye bakola baveeyo bamaliriza olwokuba bamanyi nze culture yange ne bwe nkwata abantu ffe tetuli after ampadde ssente nkukuba omugongo nze gwange guwedde ate aŋŋamba ki ne bwe tuba tetukubanja nga wazimalayo we go beyond kati munaye bali ba service provider abalala abagomesi bali bawadde full package muliko okwambaza ababuuza seti oba mmeka bya gomesi byabwe naye mukwana abaana bange bamaliriza nga ne ziri engoye ze bateetisse be bali mu zambaza be bali mu kusiba obukaaya nga ono yaleese engoye ng'agamba nze mwali mumpa ssente mwaŋŋamba kusiba mugole yekka nawo kakaaya nsiba mugole yekka na mmeetu okitegeera nammeetu nsibako mugole na mmeetu mwe mweyiye kyokka ate ffe tugamba nedda wadde ennyamba z'omugole ne bana abamugirako nze njagala banyume munanga abaana bange bamaliriza bali bayisaako ka makeup babasibye obukaaya bannanga omugole yali tannava na mikolo nankubira naŋŋamba shifa lwaki nakutegeera leeti ng'ebintu ebirala nabijje walala abaana bankoledde omukolo ne bafiirawo nga balinga bo bennawa full package babeerayo mukwano ne bavaayo ng'omukolo gumaze kuggwa ne balemerawo mpaka ne balemerawo mpaka okulaba nga omugole ali happy. That is how I trained them. They know how you do your things. Yes, kubanga bandaba tebayita omuntu atodde ssente ze kati bw'okwata omuntu mu ngalo bw'oti mukwate bulungi omugole n'amaliriza nga ŋŋamba in fact baakola n'akavidiyo ne bakapostinga era kubanga ku mukolo ogwo kwaliko omuwala like socialite nnyo wa social media alina following nene yakola vidiyo ng'ajja buli omu ba service provider abamenya one by one era n'akiteekamu nti abaana ba Hope Shifa baatuziza engulu ne batusangula amaziga nga bali tubeegayirira nti noono ng'abaana bajja obumanyi obwana obubuuza nga bo bakwata ne baga luulo olugoye kwata genda n'ekitambaalo nonaabakusiba so ne bayingira kati omulala agamba ebyo mukola byaki ezengoye zammwe musiba zaaki mukole ekyabatutte nze I felt good. I was really happy nti baakikoze nga tubamaze nakuneebuuzaako because that's me. Wow. And so kati ffe tuwagira nnyo essanyu ly'omuntu ate buli muntu alina ensanyu kaye ngoye nti oba ayambadde atya oba ali atya oba walwambadde lwezina sanyuka bwe lwonooneka tujja tuula ku mmeeza tubirabe tova olaba kati mbadde nkulaga the struggle and hustle we go through okumakinga sure nti omugole mentally ffe tugenda n'emmanju ne tubasabira emmere naye nga balina basisita baabwe batudde nobagamba musooke musenyereko omugole alyeko tumukole makeup ng'alina kyatadde mu lubuto kubanga munaye omukolo gw'osomaliza ntolidde nga n'emmere bagikunyumiza nti muna emmere yabadde bweti nga tobimanyi kati ffe tugenda ne tubasenerako ne tubiyingiramu ng'olaba omugole yeegayirira emmere ku mukolo gwe bagimumye nonno omusenerako bwe kati ate alemwa n'okulya nze abagole abasinga si obusena ne bumulema so kati ba service providers tweddeko yes nina n'omuwala wa makeup namulabye naye apostinga akavidiyo ng'agamba naye lwaki service provider wandibadde okaabya omugole ku mukolo gwe yakuwa ssente yes abamu akwata bangi oyagala weeyawuzeemu olaba the moment wokkiriza ssente zakuwadde kitegeeza okkiriza okukola naye oba olina option egaanirawo ne wokkiriza tukkiriza kyosubscribinza okukola. Okay, bwe tutyo bwe tutambudde naawe ojja kuba otubuulira kiki ky'olowooza okirabye otya okiraba otya kyandibadde kitiya owulira kiki ekituufu tusanyuke tucakale engoye bazigwa mumaliriza mbawangudde aba musigaddeyo kusaidiya otuwangudde era judith jangu ojja sanyuka toweeraliikirira olugoye mu dduuka tetulina lumu tetugenda kuteekako azifu tulina akagoye kamu buli ajja gwe tunayambaza waliwo abamu olugoye osaana dwambalamu wekka notaddamu ddulamu mugole mulala fe ate tetubirinda kaddiwa tubiguza abalina bride abalala tutunda stock egende ate nekino kijjukire
ku High People Awards engoye tugaba nazo eza red carpet eyo yes ani agenda okwamba 13 November Serena wali Kampala ebyokwambala even customize for you goba ina olugoye noba lulaba Kim Kardashian noba lulaba muserebu wani logamba terusoboka fanta tulina lugoye lutasoboka oba suuti oba etya like kyonna jangu we customize. Okay. Kale bwe tutyo katujja kuba tukomawo nga tuyina ate ensonga endala eri mu ddiiro. Webale nnyo okutulaba genda maaso ng'oteesa awo wansi mu comment section tubuulire kiki kyolowooza. Judith ate enyige manya gange tubadde ne Hope Shifa Kawombe Hosh Fashions surprise queen mwebale kuba owa Hosh Fashions wano we tuli olunaku olwaleero era tuli basiimu. Amina mwebale kutukyalirako nifa abantu basiimu nange mbasiibula nga nsigadde nze Hanifa Nandi Niti bestie wa Hope Shifa ate nga marketing manager wa Hosh Fashions and bridal. Nice bingi byenkola High People byenanza eyo nayo mbikwasaganya mujje tubaguze ticket tubabulire byonna ebijjotambula za High People mutwekwate tuzirina ne Hope tuzirina mujje bane bafaani bange abaagala tickets oba mwandyagadde kubeera ku table wali twerabe ekyo kirimu nnyo ekya High People Awards you come tugenda kwambala kisusa ali wali yesunga akava ku nnyonyi era ne tukisusa ne katugaba awumula nakuwumula from airport to High People this time around we tuli nnyo nakadda twakadda tewamanya okay nenga please don't forget to subscribe mbagambe basubscribinge banyumirwe nga basubscribinga wano bambi bafuna obugoyo bwakale basubscribinge bafollowinge topics zino nnungi and these are things we face in day-to-day life katwalo byenjogedde abamu ne mbakwatako nge mubirabye ebizibu bino mba service providers mulete ebiteeso byammwe mujja kuba mubyogerako si kyo tujja kuba tubyogerako kale katukuwumuzeemuko katini tujja kukomawo nate n'omulamwa omulala. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagerekawo mukwano Hope Shifa na Kawombe tusisinkane nate